emboozi eno yabadde ya Easter. Abakulu abamu ku baali bategese ebivulu ku Easter ne Easter Monday ebivulu ebyo byalinyiribwamu era nga abayimbi abamu abali bategese okuli omukulu gwe bayita Mathias Walukagga ne promota wa kusaasira n'abalala b'enjawulo abasobola okubatenga ebivulu byabwe birinyamu n'ekya David Utalo n'abalala basobola okubatenga bakoze gye bayita pulesa oba gye bayita press conference basobola okubatenga bagikoze nga bemulugunya eri poliisi olw'ebisale olw'ebisale bibongeza buli kadde olw'okuba nti bafuna permission okuva enaggulu ate batuuka ku ground ate nabagamba ate mongeremu akasente kati nno abakulu bano beekubidde omulanga nga basaba poliisi ekakanyeeko ku busungu abayimbi bano abategese ebivulu ekyawalukagga kyali saidi z'ebujuuko ne wankuluku ku ebivulu ebyo babirinyamu nga bagamba nti yali talina tagobedde mateeka mu mbeera eyo ekyawamukulu bamuyita David Utalo bakirinyamu ssaawa nga 12 poliisi netegeeza nti abantu abayingidde bajja kumala abantu 1,000 abalimu obudde obwo ekya Kasayini kusaasira nakyo bakirinyamu mu mbeera eyo kati omukulu Walukagga balaze obulumi bwe bayitamu nga bategeka ebivulu bakabagula babuuza nti babagudde oba tebabagulanga abayimbi Walukagga wono tulina obulumi olwaleero badde tuteeseteese olukiiko lw'abannamawulire tutuuse okwemulugunya akaffe obutali bumativu bwaffe eri gavumenti eno President Museveni ne poliisi ye. President yakeera ku makya n'atuta n'agamba eggwanga nditadde buli omu akole furiri abantu bonna bakola okuleka abayimbi ffekka poliisi etufuukidde ekizibu oteeka sente miliyoni 3 mu kivulu n'egyekiyiwa neggamba tewalimbwa tewaliiwo ki ate nga ovudde naggulo wa igipi bakukiri yalinze eno wansi ne bagane kibuzo kiri poliisi ya wansi yesinga igipi takyayina buyinza. President Museveni wayavuwalamu wateesa ne poliisi ejesoloze senenga bwekuleetera bwobanga tokiriimu lwaki poliisi ekola kino ng'osirise eri mu kulwanyisa erwanyisaani ng'olaba n'olwekyo twagala ekintu kino President Museveni eno message ekutuukeko oli mu ddiiru ne poliisi wagituma oba ekola byayo. Ye mukulu Walukagga ekivulu kye bakiganye over the Easter Monday n'omukulu Kazibwe kapo ye mulugunya era ku nsonga za poliisi naye yali ategese ekivulu mu nteekateeka gye baalimu beewuunya poliisi engeri bwekolamu emirimu. Ensonga ya poliisi eno nze mbuuza bubuuza kubanga omuntu ofuna ebbaluwa enaggulu n'ogenda ewala PC n'akuwa ebbaluwa DPC najja n'agaana n'akugamba ayagala embwa ayagala ekimoloka kya faya kubanga ebintu ebyo embwa poliisi yeziina kati munatera okugamba abantu nti muleete emmundu kubanga bonsabira embwa eyaze ekifo kitegeeza ojja nakungamba muyine emmundu ezinabakuuma olunaku olwo kyakubiri wangamba nti omuwendo gw'abayimbi gusukka tekisoboka si kituufu mu kuziika wabaawo abantu 4,000 sirabangawo kuuma abantu mwe bayita nti babakebera sirabangawo kimotoka kya fire sirabawo ambulance sirabangawo mbwa esooka kukebera wagenda kuziikwa muntu oba kulumbe kitegeeza kino kiri olwabyanfuna bamanyi olumbe lwabwerere kuziika kwabwe tojja kufuna sente omuntu omubi agenda okutulisa bomu agenda okukola abantu ekintu ne mu kuziika akikolayo ne mulumba akikolayo kyakubira ebifo mwe tukola ebisinga obungi mabaala lwe wataliwo kivulu era osangamu abatamiivu nga bazina endongo bali 1,000 tewali kuuma mwe bayita lwaki ku bayimbi okujja nga waliwo enteekateeka oba waliwo ekkobaana eriga nti abayimbi tebajja kuddamu kwa ne tubagaane indirect z'ensonga ezo nno bwe ziri omukulu Walukagga akyagamba nti akasente kaba kangi ke babasaba mu nteekateeka ate nga enaggulu bali bamaliriza abo wansi babalemesa bw'ozibawa ng'olwo bakukuuma bw'otazibawa nga bagamba tewaliiwo mbwa twali simanya anti-simanya terrorism whatever basoma amateeka nga 8 awo singa omutegesi ategeka ekivulu ebundi bujo agenda gulwano n'embwa lwaki bw'obawa sente ze beetaaga olwo amateeka gali gavaawo ki ekigenda mu maaso oba President Museveni tewatuta tubuulire nti tewatuta oba wayiya ne poliisi basoloze sente bagaggawale tokyabawa musaala ekyo nakyo kitubuulire naye tukooye abalala bonna operatinga freely mu kikubo bakola mu wino bakola abalala bonna bakola lwaki ku bayimbi ffekka ate nga tuteekamu sente zaffe nnyingi nnyo twewoze neole twakava mu lockdown buli muntu yenna yeewoze sente okukola omulimu guno nze nina abayimbi abakozi 50 bankaaga bwe mbawa emirimu tebalowooza kumenya mateeka. Ye Walukagga bw'ategeezezza era ategeeza nti Walukagga emisango gy'ayina olw'ebivulu ebitaaliyo agamba biri bwe biti kubanga n'okukussa obwavu babanga abaakutta n'omwavu obanga omufu tuyina kati amabanja kati emisango ze bampaabidde ewakisa olw'ebivulu bye bayiye kati sente zirimu n'amagoba
kati ndi misango ngenda mu kuwoza mu Wakiso abantu bonna tuli mitawana police ne mwami Museveni mutule wansi wamwakola deal eyo mugisaze mu yali nfu naffe lino lye dduuka lyaffe asala endiboota nga tamala genda naggulu kufuna baluwe mukkiriza okusala endiboota abantu abali mu wino bakola akatale kakolwamu emitwalo ng'etaano kikuumo babakeberera ludda bino byanfuna naye nze kye namaze okulaba nti President Museveni alabika takyasasula bapoliisi yabagamba mugende walukagga bwategeeza omukulu abamu ku bapromota ekivulu kyabwe ekyali ku kalenda nabo babadde mu press conference eno nga boogera embeera gye babayisaamu enkola yavaawa kyate kati tulina kuwanuka waggulu ewoochola ate tujje nga tukka ate n'emitendera tebagikuwa kubanga bw'ogenda ewoochola gye tujja ebbaluwa kati waggulu eno emitendera gy'olina okugoberera wansi tebagikuwa bo bakugamba tukukkiriza genda okole kasitoba nakino ate bw'omala okubimala ebyo byonna n'obimaliriza bano be wabuuse wansi eno be batakugambye nti bagende ne bakozesa obuyinza bungi okuyimiriza ebivulu byaffe kati twetaaga okutegeera obuzibu buli bano ba DPC ne ba OCS ab'ebitundu balina olutalo lwe balwana ne bakama baabwe waggulu tetutegeera kubanga wabaho olutalo balututegeeza bano balwanyisa President Museveni bagakusula gavumenti ye kubanga DPC waawano wekibuye bwe twatwalayo ebbaluwa mu ofiisi ye yatugamba nedda nze ebyo sibimanyi mukolagane ne OCSID byonna bikoleko byonna ne tujja naye najja n'akebera ekifo kyonna kalenda n'agikebera bulungi n'azaayo lipooti nti ekyo kiriki netutandika okusolooza gwate ye DPC najja ku ssaawa 12:19 n'atayingira munda n'aweera oda wali ku mulyango nti kalenda mugiggale tetwagalawo kivulu kiganye bwe byali bapromota babadde bakyayogera nekole netegeka show nesituka ssaawa emu gwe nojja ku mulyango n'oleeta enforcement ejja okuyimiriza show ng'ate enforcement gye wandireese yandibadde esobola okuteekateeka ekiri munda ekiba kirungi abantu bagenda mu maaso ne show ya ekyokubiri njala kutegeeza mwami DPC oba mmwe basindika mu bivulu ti omuntu ateeka show ya bukadde 10 naye ng'alina miliyoni 10 nga ye omuntu miliyoni 9 aba yekoze kyewoze bw'ova buvyeri tomaze na kugenda kukebera kiri mu show munda n'ogamba nti shene yimirire nga tokyalina lulimi lw'owulira gwe ssebo kambuze mwami kamugira nga DPC w'ekibuye gwe tiwazaalibwa tolina muntu akubuulira n'owulira wava buvyeri okujja kalenda okuyimiza ekivu tewayingira na munda n'ogamba ndi nkiggadde n'oyita military ne pato za poliisi esukka mu 5 ezandize ne zitereeza munda kyogamba ekitaliiwo kyo neegenda mu maaso n'ogamba bugambi nkiggadde songerako bannange tumaze emyaka 2 fenga abayimbi ba promoter nti tukola emirimu gyonna gibadde gikola twakaddamu okwezimba okuyimuka be ba promoter abo omukulu Kazibwe kapo yategeeza nti emisoso mingi nnyo gibayinze n'ekibasi kyekyo banna emisoso gisusse muleke kulowooza nti omuntu ekivulu akyagalamu kawumbi gwe nojja oba oli DPC oleryani n'ogamba nze ng'omuntu omubasoke bampeyo miliyoni 3 kintu kinene nnyo bannange ate nga zeweetaaga okufuna zeweetaaga okusoboza ku mulyango zaayagala n'olwekyo batubuulire basaana okututerawo omutemu omulundi gumu nti ffe okuleeta ebintu kuba be balina faya be balina embwa bagambe lumuntu ekivulu okubaawo omuwendo gw'essente bwe guti z'ensonga ezo omwogezi wa poliisi mu ntandikwa ya wiiki eno olunaku lwa Mande yagamba bw'ati ku bivulu ebitaliyo kati security yali temala n'olw'ensonga eyo abantu ne bafuna obuzibu kati oluvannyuma ojja kuddamu okole ebikujjuko abantu baleme okujja olw'okuba nti tewabawa security emala bino tubikola kubayamba kutegeka mukolo nga munyuvu nga mulungi mwenga bapromota muganyulwe ne bana ababa baze okwetaba mu bikujjuko nabo banyumirwe baddeyo waka yensonga yo poliisi gyeyawa omwogezi oba president w'abapromota mu ggwanga Uganda agamba bo bagenda kulopa wa General Salim Saleh bana abakulu abalemesa ebivulu mu Easter nze ne ndowooza tugenda kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga bapromota naye mu kusooka nga tunaba kuvaayo n'eddoboozi eryawamu tugenda kutambula tugende ewa Salimu Saleh tugenda nkya ssaawa 4 tujja kuba tumaze okutuuka ewa Salimu Saleh era nkutegeera ewa Salimu Saleh tetuze kusabiriza kubanga ebiseera bya lockdown twaswalaswala ne tuswaluka ne n'otuwuliriza n'ogamba tugenda kubaggula tukoye ba artist okujja ewuwo ne tukiwuliriza ne batugudde ate poliisi etuggala kati mwagala tukole ki twagala kuva kujja enkya bonna bwe bastopingidde ebivu